njagala okwanukula ggwe kuba nkiwulidde mu nsi ey'omwoyo waliwo agandi Mukama nga mwegayiridde ebbanga ddene ng'alabika tandiiko nyina amawulire amalungi akuliko singa takuliko singa wakutuka dda. Ogwo omukka gw'ossa tolowooza nti guva mu balubaale b'ewammwe. Ogwo omukka gw'ossa lwakubanga he has paid attention. Secondly, since weegayiridde ennyo ate weegayiridde okumala akabanga, tayagala akuwe kantuntu, ayagala akuwe ekyegasa. Zikubire ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kigasa ky'okwegayirira omugagga n'akwata emitwalo 2 n'agikuwa, naye nga singa olinzeemu omwezi abadde akuwa $5 million. Abavubuka mbegayiridde mwegyemu omwoyo gwa kagwilawo. Kagwilawo kasobola okubanga era kaggweerawo awo. Kagwilawo nze kagwilawo nze ngenda n'akange nze kyonna kye bantemera nze bantemere. Kyova olaba nti abakulembeze ba Uganda baba batambula gye muli, batambula n'amabaasa, babamanyi temulina bugumiikiriza bulinda kyegasa. Naawe kati mutwe gwe wayiseeyo omu oba 2 abatambula n'amabaasa, babamanyi muli ba short term mindset. Mwagala kagwilawo. Kati omukulu eyandibadde abawa ekyegasa yandibadde aga nti munoonyeeko ba munindeko ba munkole bwe muti. Bw'okola ekirungi nga agamba ow'emabega atudde magamba mpe ebbaasa eyo, ebbaasa ng'agijjayo nga bagikuwa ng'ogenda kiwedde, naawe osanyuse kubanga oyagala kagwilawo. Oba mumukebera mu bbaasa eyo muba mulimu kyenkana kinange simanyi. Nze omukulu okumpa ebbaasa wakiri atwala essimu yange. Nkiddemu omukulu okumpa ebbaasa wakiri atwala essimu yange. Nandyagadde ampite oba Prime Minister oba His Excellency the President, the fountain of honor in Uganda. Bwe ntuuka wendi ambuuze nti olina business card. I need your phone. Kawati ate abajjega baga nti anza ampeerawo kubanga ataawo okumulaba kizibu, bw'ava oyinza obutaddamu kumulaba, tebakukkiriza kumutuukako, waliwo enkokola nnyingi nnyo. Take a risk than taking nothing. Kiwandiike, always take a risk than taking nothing. Lindirira oba tebalikukkiriza kuddamu mulaba balekeyo ne totwala byoya byanswa.